Kabaliga ono wakati akasongovu Twahah Museveni gwe yawa mission y'okujja okusaanyawo okujjako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Dembele era n'okujja okubega President waffe olunaku olwaleero mu yagenze n'asinkana mukama we yamutuma ffe tubujje tukimanyi nti gwe Museveni yakutuma Museveni yakozesa si mawulire mapya nnyo gye tuli era si kipya nnyo ky'okoze naye twongera okujjukiza mwe twabagamba dda tunaabalabira ku bikolwa byammwe era ebikolwa byammwe bitandise okuba nga byeraga okusinkana Museveni si y'enkomerero y'ensi yo ate si gy'ogenda okubeerera omuwanguzi wabula ffe twabateeka ku bbali ne tubakwasa Mukama Katonda one day one time Mukama Katonda ajja biddamu naye mwe batwalaga batalina kye muddaka batalina kye mugamba twongera obbajjukiza nti byonna mubikole buli kimu mukikole naye ensi temugenda gikungula temuli kungula nsi eno era tuli bagamba nti temuli malako ono President gwe muliko gwe mweteekako waggwanga lyonna ate era bannayuganda bamwagala nga bwe tumwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ne omuntu ne banamu emisimbi emika okujja okumulwanyisa okujja okulaga nti President biki byonna mujja bikola naye temujja kumalako na maanyi g'abantu era twongera obbajjukiza nti Museveni n'akabinja ke mugenda bubi wano President wa Namibia afudde mu ddwaliro neŋŋamba naye Katonda atannawulira ssaala zaffe n'ate neŋŋuma neŋŋamba one day one time Mukama ajja kuwulira essaala zaffe era Mukama ajja tuddamu era Katonda waffe gwe tusaba omulungi ayagala tutambule nga tugenda mu maaso ajja tufuula abawanguzi ffe tuli bagumu tetunnatya tumanyi obudde bwaffe bugenda kubaawo era bujja kutuuka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency the elected President of Uganda ng'ali wamu waffe naffe awamu ne bannayuganda era tubategeeza nti tebitukwatako mwe mukola bye mukola naye Uganda ne bannayuganda tujja kwerwanako twenunule mu kaseera abo bonna abavudde mu kkubo lyaffe ery'okwenunula tugenda balaba Twahah balowooza wamaanyi alowooza Bobi Museveni agenda mubbira akalulu Museveni agenda kukola ki naye tutegeeza Twahah kozi oli dokita nti bino si byakugwa kati era bino tebigenda kukomawo gw'olaba ng'otegeera nnyo weefuulidde omuwanguzi ate tojja Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampiga n'adamwena balamusizaako nnyo abandaba tulina komuledi munaffe bamuyita Backman Selector ku TikTok okuyitiramu ennyaka tono mu bigambo bye yagambye bw'ati amazima bulijjo gakerewa nigamala negatuuka tuludde ebbanga ddene nga tugamba Abannayuganda ti President wa ggwanga omutuufu eyalondebwa abantu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tubagamba nti aliko yewaŋŋamya mu ntebe ya ggwanga mu bukyamu naye yalondebwa Abannayuganda n'awangula akalulu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abalwawo okutegeera bannaffe abamu nga batuwakanya nti si kituufu oba okitegeera nga naye yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azze akibagamba lunye tibannanga omukulembeze w'eggwanga omutuufu yenze nejuze enkiiko za Namule zabaddeyo era yakyogedde nga bali mu meeting n'agamba nti abatudde mu nyonyo batudde mu kifo kikyamu n'omuntu omukyamu omukulembeze w'eggwanga omutuufu yenze wano era bannaffe abalwawo okutegeera ne baseka ne basaakanya ne bakiwakanya nti alimba oba okitegeera ne bwakedde enkya nga Katonda abaazise ku magezi ne bategeera President w'eggwanga omutuufu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekiraga nti bamutegedde singa obeera n'amakaago ng'olina abantu b'okulembera mu makaago nga gwe abakulembera gw'olina obbamalira ebyetaago byabwe mu mbeera ey'okubalabirira obulungi
ne bukeerera ekyanga abantu abo obwetaavu bwabwe n'ebyetaago byabwe tebakyabigamba ggwe nga bagenda wa neighbor gwe bagamba twetaaga mmere tetulina kyakulya nga bagoba abaana school fees omukyala n'afuluma ekikomera n'agenda wa neighbor n'amukonkona agamba nti twagala school fees abaana babagobye ng'omwana alwala omukyala n'agenda wa neighbor n'amugamba twagala sente kutwala abaana malwaliro balwadde gwe nga nnyini maka eyeeyita nannyini baana abo eyeeyita nnyini bakazi abo eyeeyita omukulembeze w'amakaago kikuwa kifaananyi ki ako kabonero akaba kalaga nti gwe baakujja mudde obwesige era tebakyakulaba mu busobozi bwonna bwakubalabira nakubayimirizaawo nga famire mu makaago bw'oba olimu amagezi ng'otegeera bulungi ng'omusajja sibamu ebyo byotambula ofuluma ennyumba ojja kumanya nti tokyalimu ama mu makaago ne batakoma ku ekyo ne batuuka n'okugenda neighbor ne bamugamba tukooya obupangisa twagala nnyumba tuwe ettaka otuzimbireko enju omukazi n'atatya n'ajja mu maaso go n'agamba nti munnange ekindeese wano neighbor waffe yatuwadde ettaka egindi agenda tuzimbirako ennyumba naye twetaaga contribution yo omukazi agamba na contribute dda n'enteeka ensawo zange bbiri ez'omusenyu ne seminti nawe twagala contribution yo neighbor asobola tuzimbira ettaka ku njuyi asobola tuzimbira enju ku ttaka li gwe ng'omwami nnyini maka eyetwala nti gwe ovunaanyizibwa ku bantu abo era gwe mukulembeze waabwe ddala oba okyasobola okuwangalira mu makaago era oba okyafiiringa obwami n'obukulembeze mu makaago ekyo bannayuganda kye bagezaako okulaga mwami Museveni abantu baakujjamu dda obwesige tebakyakulabamu busobozi bwonna buyinza kubaako kye bakolera ng'abannayuganda mu kulwawo kwabwe okutegeera nga ffe twakibagamba dda baakakiraba essaawa eno nti omutuufu w'okusaba amalwaliro mu Uganda alina okugazimba omutuufu w'okusaba enguudo mu Uganda ezirina okukolebwa omutuufu w'okugamba amasomero agalina ozimbibwa ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bassebo ne bannyabo ekyo kye mwakoze kabonero akalaga nti mwamaze okukkiriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu kye President y'eggwanga Uganda omutuufu kategeddaako saba mumpitire Charles James Senkubuge mumpitire munne gwabeera naye full figure mumpitire ono omukazi bamuyita ba generator wayi generator nabeera e Malaysia gwe bagamba gwe basula olubega ebitundu by'ekyama wayi generator ba generation naye mumuleeta ajje wano kubanga be bamu kubena basinze bangi abo be bamu kubena sinze okulaba abali emabega wa gravity abamuwagira ku kyakola banne tusanyuso balaba lwakuba mulwawo tutegeera naye kale kasita omutegeeredde kati mujje tubasomese kiki tulina okukola ife nammwe musobole okufuna bye musaba Bobi Wine nawulira Charles James Senkubuge ng'agamba Bobi Wine ti mwami Kyagulanyi yegwe president y'eggwanga Uganda lwaki bwe tukusaba ebyetaago byaffe ng'abannayuganda bye twetaaga ate abantu abalala banyiiga era n'akakoma kwekyo n'amugamba oluguudo lwaffe olw'ennakawuka lufu sebo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyamba otukolera oluguudo lwaffe olw'ennakawuka oyo Charles James Senkubuge beera ku vidiyo n'onkuzzeemu amagezi ekiyombi abo bagamba mu lwaki tunyiiga nga musabi Bobi Wine enguudo n'amalwaliro ekitunyiiza waliwo bye mulina okusooka okwegattako tukole Bobi Wine asobola okutukolera ebyo oba kitegeera mwakasiramuka ate musaba kusoma kutuba mwakategeera kati ye president ate amawulire mwakategeera president mutandikirewo n'okusaba bye mwetaaga fe abakitegeera okuva ku ntandikwa nti president nga tetunaba bye musaba kati mujje mutwegatteko tubasomese lwaki tetunaba bye musaba lwaki namwe twagala mugumiikirize okusaba bye mwetaaga nga mubisaba Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muli batuufu kwayi mukulembeze w'eggwanga naye waliwo ebyetaaga okusooka ottereera mutwegatteko ekisookera ddala njagala mbabuli ebintu bisatu bye muba musooka okukola ekisooka musooke mutwegatteko tulwanirire obuwanguzi bwe obwo obwamubbibwako abeewaŋŋamya mu ntebe y'eggwanga Uganda kubanga mukimanyi nti bye musaba ebyo byonna bye mwagala obusobozi obusobola obimukozesa alina kubanga atudde mu ntebe eyamubbibwako kati nga bwe mubyetaaga ennyo n'okusinga ffe mutwegatteko n'obwetaavu bwammwe obwe mulina obungi tumale okufuumuula ababba obuwanguzi bwe bave mu ntebe ye
bwana amalutula mu ntebe mukole ya byonna bye mwetaaga mu Uganda agenda bibakolera omuli enguudo omuli amalwaliro ge mwagala omuli obazimbira amasomero abasirikale agenda osemba okufuna omusaala omutima atandikirwako eyayingidde amagye eggulo agenda kuba afuna kakadde ekyokubiri amagye gagenda kubeera ga contract si bino mbukaswengira amagye mpaka lwoli for government muno Bobi Wine bwamunamutuza ku ntebe osayininga contract nti emyaka 10 nga ndi magye bwegigwaho ng'okyayagala weeyongereyo bwoboga koye toliniwinga contract genda okola emirimu gyo amagye gawummule ebyo byonna mujja bituukako nga mumaze kutwegattako kulwanirira buwanguzi bwe muwuliramu abasaba amalwaliro n'enguudo badde nerabidde ekivuuka ekyamugamba mbutunde ettaka ly'obusabala ozimbe ki ozimbe amasomero tuleke tumanyi nti oli mu struggle nakyo mukirete kibeereko ku vidiyo eno kiwulire sebo kansubire nti nkukwatiriza mu mudde bulungi nga tonnaba kulya bikoola ebyo byonna biweetaaga ebya Bobi Wine okuzimba amasomero ge wamugamba twegatteko tumale okulwanira obuwanguzi bwe obwamubbibwako ekyo kimu ekyokubiri temuddamu kuwa musudde munyonyo batudde mu kifo kikyamu n'omuntu omukyamu omukulembeze w'eggwanga omutuufu yenze wano era bannaffe abalwawo otegeera ne baseka ne basaakaanya ne bakiwakanya nti alimba oba okitegeera naye bwakedde enkya nga Katonda abaazise ku magezi ne bategeera pulezidenti w'eggwanga omutuufu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekiraga nti bamutegedde singa obeera n'amakaago ng'olina abantu b'okulembera mu makaago nga gwe abakulembera gw'olina obbamalira ebyetaago byabwe mu mbeera ey'okubalabirira obulungi ne bukeera ekya nga abantu abo obwetaavu bwabwe n'ebyetaago byabwe tebakyabigamba ggwe nga bagenda wa neighbor gwe bagamba twetaaga mmere tetuna kyakulya nga bagoba abaana school fees omukyala n'afuluma ekikomera n'agenda wa neighbor n'amukonkona agamba nti twagala school fees abaana babagobye ng'omwana alwala omukyala n'agenda wa neighbor n'amugamba twagala sente kutwala abaana amalwaliro balwadde gwe nga nnyini maka eyeeyita nannyini baana abo eyeeyita nnyini bakazi abo eyeeyita omukulembeze w'amakaago kikuwa kifaananyi ki ako kabonero akaba kalaga nti gwe baakujja mudde obwesige era tebakyakulaba mu busobozi bwonna bwakubalabira nakubayimirizaawo nga famire mu makaago bw'oba olimu amagezi ng'otegeera bulungi ng'omusajja sibamu ebyo byotambula ofuluma ennyumba ojja kumanya nti tokyalimu ama mu makaago ne batakoma ku ekyo ne batuuka n'okujja ne batuuka n'okugenda neiba ne bamugamba tukooya obupangisa twagala nnyumba tuwe ettaka otuzimbireko enju omukazi n'atatya n'ajja mu maaso go n'agamba nti munnange ekindeese wano neiba waffe yatuwadde ettaka egindi agenda tuzimbirako ennyumba naye twetaaga contribution yo omukazi agamba nti na contributinze edda nenteeka ensawo zange 2 ez'omusenyu ne seminti naye twagala contribution yo neiba asobola tuzimbira ettaka ku njuyi asobola tuzimbira enju ku ttaka lye gwe ng'omwami nnyini maka eyetwala nti gwe ovunaanyizibwa ku bantu abo era gwe mukulembeze waabwe ddala oba okyasobola okuwangalira mu makaago era oba okyafiiringa obwami n'obukulembeze mu makaago ekyo bannayuganda kye bagezaako okulaga mwami Museveni abantu baakujja mudde obwesige tebakyakulabamu busobozi bwonna buyinza kubaako kyobakolera ng'abannayuganda mu kulwawo kwabwe okutegeera nga ffe twakibagamba dda baakakiraba essaawa eno nti omutuufu w'okusaba amalwaliro mu Uganda alina okugazimba omutuufu w'okusaba enguudo mu Uganda ezirina okukolebwa omutuufu w'okugamba amasomero agalina ozimbibwa ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bassebo ne bannyabo ekyo kye mwakoze kabonero akalaga nti mwamaze okukkiriza Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kye pulezidenti w'eggwanga Uganda omutuufu kategeddaako saba mumpitire Charles James Senkubuge mumpitire munne gwabeera naye full figure mumpitire ono omukazi bamuyita ba generator wayi generator nabeera e Malaysia gwe bagamba gwe basula olubega ebitundu by'ekyama wayi generator ba generation naye mumuleeta ajje wano kubanga be bamu kube nabasinze bangi abo be bamu kube nasinze okulaba abali emabega wa gravity abamuwagira ku kyakola banne tusanyuso balaba
lwakuba mulwawo tutegeera naye kale kasita omutegeeredde kati mujje tubasomese kiki tulina okukola ife nammwe musobole okufuna bye musaba Bobi Wine. Nawulira Charles James Ssenkubuge ng'agamba Bobi Wine ti mwami Kyagulanyi yegwe president w'eggwanga Uganda, lwaki bwe tukusaba ebyetaago byaffe ng'Abannayuganda bye twetaaga ate abantu abalala banyiiga? Era n'akakomo kwekyo n'amugamba oluguudo lwaffe olw'ennakawuka lufu. Sebo His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu tuyamba otukolera oluguudo lwaffe olw'ennakawuka. Oyo Charles James Ssenkubuge beera ku vidiyo n'onkuzzeemu amagezi. Ekiyombi abo bagamba mu lwaki tunyiiga nga musabi Bobi Wine enguudo n'amalwaliro, ekitunyiiza waliwo bye mulina okusooka okwegattako tukole. Bobi Wine asobola okutukolera ebyo. Okitegeera mwakasira mukate musaba kusoma kutuba mwakategeera kati ye president ate amawulanga mwakategeera president mutandikirewo n'okusaba bye mwetaaga. Fe abakitegeera okuva ku ntandikwa nti president nga tetunaba bye musaba kati mujje mutwegatteko tubasomese lwaki tetunaba bye musaba, lwaki namwe twagala mugumiikirize okusaba bye mwetaaga nga mubisaba Bobi Wine His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu. Muli batuufu kwali mukulembeze w'eggwanga naye waliwo ebyetaaga okusooka ottereera mutwegatteko. Ekisookera ddala njagala mbabuli ebintu bisatu bye muba musooka okukola. Ekisooka musooke mutwegatteko tulwanirire obuwanguzi bwe obwo obwamubbibwako abeewaŋŋamya mu ntebe y'eggwanga Uganda. Kubanga mukimanyi nti bye musaba ebyo byonna bye mwagala obusobozi obusobola obimukozesa alina kubanga atudde mu ntebe eyamubbibwako. Kati nga bwe mubyetaaga ennyo n'okusinga ffe mutwegatteko n'obwetaavu bwammwe obwe mulina obungi tumale okufuumuula ababba obuwanguzi bwe bave mu ntebe ye. Bwana amala otula mu ntebe mukole lisiti ya byonna bye mwetaaga mu Uganda agenda bibakolera. Omuli enguudo, omuli amalwaliro ge mwagala, omuli obbazimbira amasomero, abasirikale agenda osembayo okufuna omusaala omutini atandikirwako eyayingidde amagye eggulo agenda kuba afuna kakadde. Ekyokubiri amagye gagenda kubeera ga contract. Si bino mbukasongira amagye mpaka lwoli for government muno Bobi Wine bwe munaamutuuza ku ntebe osayininga contract nti emyaka 10 nga ndi magye bwe giggwaho ng'okyayagala weeyongereyo. Bw'oboga koye tulinyinga contract genda okola emirimu gyo amagye gawummule. Ebyo byonna mujja bituukako nga mumaze kutwegattako kulwanirira buwanguzi bwe. Muwuliramu abasaba amalwaliro n'enguudo badde neerabidde ekivubuka ekyamugamba mbutunde ettaka ly'obusabala ozimbe ki ozimbe amasomero tuleke tumanyi nti oli mu struggle nakyo mukireete kibeereko ku vidiyo kiwulire. Sebo kansuubire nti nkukwatiriza mu mudde bulungi nga tonnaba kulya bikoola. Ebyo byonna bye weetaaga ebya Bobi Wine okuzimba amasomero ge wamugamba twegatteko tumale okulwanira obuwanguzi bwe obwamubbibwako. Ekyo kimu. Ekyokubiri temuddamu kuwa musolo gwammwe oyo gwe mumanyi atalina kyagenda kubakolera mu ggwanga Uganda. Okuva lwe mwakitegedde nti gwe muwa omusolo talina kyagenda bakolera ne mubanga temukyalina kye mumusaba nga mukisaba Bobi Wine abaffe mulindeeko mubadde ki musooke mukwate omusolo gwammwe mugutwale ekavule kuba mwategedde awabeera president omutuufu asobola okubaako byakolera Abannayuganda. Kati temuddamu kuteeka musolo gwammwe gye bagubbira gye gutakolera mugutwale ekavule mugwe Bobi Wine bwe mumala omuwa omusolo then mukome omubanja amalwaliro n'enguudo mugambe nti omusolo twaguwadde twagala nguudo. Ssenkubuge oluguudo lw'ennakawuka twala omusolo gamba mukama w'obugingo omusolo agutwala ekavule naawe oteekeyo ogugwo ogw'omusaala gw'ofuna enkyokome ku leediyo omugambe twagala oluguudo lwaffe lukolebwe olabe bw'ataalukole. Mukitegedde ekyo ebyo bwe munaamala obbikola muli free era muli baddembe okubanja buli kimwetaaga kyonna mu Uganda kubanga mujja kuba mumaze okukwasa okulemeza mumaze okubukwasa oyo omutuufu gwe mwazudde nti yasobola okubakolera bye mwetaaga okweraga babibakolera mu ggwanga Uganda. Mwebale nnyo okuzuula amazima nti bulijjo gwe mukayanira gwe muyombera gwe muwaana gwe musuusuuta talina kyayinza bakolera mu ggwanga lyammwe. Mwebale kizuula kyovula ne gravity mu bwe yafeesinze
bwe yafeesinze General Kaguta Museveni teyamusabye eddwaliro yamusabye contribution ya ddwaliro n'amubuula ne gye bagenda oddizimba Bobi Wine yatuwadde ettaka e Busaabala agenda tuzimbirako eddwaliro twagala contribution yo nze yagenda gitaddeyo dda sebo tulina contribution yo ng'agimusaba nga civilian munne so si president wa ggwanga. Museveni uliriza abaana bakulaze. Mwami Yoweri Kaguta Museveni abantu bamaze okujjamu obwesige ekyo kye bakola bye boogera ne bye basaba Bobi Wine munnange lima kusanyuka nnyo na kuwa mabasa nga gye twalabye wagula vito omutujjo. Abaana bali mu kulabisa kulaga nti baluzinga the trust in you. Kyobola ne bye beetaaga tebakyabisaba gwe. Babisaba president omutuufu gwe bamanyi ow'eggwanga abantu gwe balonda omuntu ali mu bantu b'okulembera n'ate takuyimira mu maaso g'okugamba nti Bobi Wine yatuwadde ettaka tugenda ozimba eddwaliro tuwe contribution. Kyokka neewuliza nga mpulirayo abakuba engalo mu baabadde nga bavita omutujja ayogera nga basanyufu nnyo ne bakuba engalo n'enduulu. Ne banaye abantu balwawo otegeera mwekyo nga temukyaba nti kukkakkanya mukama wammwe na kumutyoboola nakulaga nti takyalina kyasobola. Oli mwami makaago ng'omukyala gamba mbu nva kusaba wa neighbor school fees ng'okuba engalo n'enduulu ng'ogamba nti kulikayo weebale nnyabo. Mutulekera mmwe ate lwaki mulwawo otegeera naye. Tweyanziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe weebale kusomesa bannayuganda era weebale tugattako okulaba nga tutambuza Uganda eyeewamu. Ate nga abaagala otambula naabwe bagifuniramu emirembe. Tusiimye nnyo mukwano gwaffe, tusiimye ddala. Tusaba Omukama atuwangaaze atuweko ekyokuyiga. Tusabe nga tutereeza eggwanga lyaffe era nga litambulira ddala bulungi nga bwe twalibala. Twahah Kagabo Mukama yali kusonyiwa. Era nga ffe twakwasiza Mukama Katonda yababaako ekyenjawulo kyakkola naye tetulina nnyo bigambo byo era tetujja kuba nabyo ate tolibituwuliramu ebbanga lyonna.